waliwo akaseera wetwegombera abaana b'abanene olubatunulako bwoti nebagamba mwesiimye mumuli mu kintu nga bagambikako nga baddembe okukola byonna byebaagala baana b'abanene naye kati essaawa eno ekintu kibawunyiriranga kiku ku zino sanction by association muzeeyi wakeera enkya na abusing power ne bamuba sanction ka family konna ne kalugenderamu omukyala n'abaana omukyala n'akeera enkya na abusing power ne bamuba sanction omwami n'alugenderamu n'abaana ne balugenderamu kati baana mmwe mujja kubuulirira bazadde bammwe baleme ku abusing power nga bwe mulowooza ku bulamu bwe bagenda obalekamu bo nga bagenze kuba bo bayinza okuba babitakinga for granted bonna balabe beekoyedde bagamba ffe tebiina kye bijja tukolako naye kati gwe wetunuulire you still have a future ahead of you kati muzeeyi wakeera enkya nga gukusunisizza olwaleero babaweeredde mu America babaweeredde mu Europe ne mukomawo e Uganda ne babawa emirimu mu gavumenti naye lowooza ku kaseera nga muzeeyi wo either bamuziika dda oba tali mu position gyalimu nga nawe position eyo togiriimu kubanga oyinza okuba nga wooli awo nga influence yali yakitawo okubeerawo nga tokyaliwo olwaleero abantu abasinga Uganda bwe batabuseeko ne basuula mu kabina kaayo alternative gye balina yagenda ku kyeyo nawe bukeera enkya ng'awo wooli tokyaliwo nga nawe Uganda ekedde enkye kusudde mu kabina kaayo nga alternative gy'olina yagenda ku kyeyo ganina diguli yange nagijja Europe naye nga tokyasobola kulinnyayo nga bakola ki nga bakubadde ekijji n'ekitali ekyo ekisinga okunsanyusa abalina ssente bali mu gavumenti mulwala ebirwadde biri unique nga tebasobola bijjanjabira Uganda okeera enkya nga akasente okayina olwadde ekirwadde tosobola kufuluma genda kijjanjaba kati bulamu ki obwo bulowoozeemu bwogenda okuwangali abantu abalowooza ku future yaabwe be babirowoozaako kyova olaba abamu ku bali mu gavumenti abaabimanya nti nsobola okeera enkya nga siri wendi batandika dde okuteekateeka abaana baabwe ne babateekamu survival mode nakolako n'omwana wa Lieutenant General Muhanga Commander Land Forces nakolako naye kata mu EGSS ng'ali mu kuba kasaale embeera eyo abaliyo mugimanyi musula mu accommodation musula mu butandaalo musula mu ddeeka munansonyiwa basula mu ddeeka obuyita obutandaalo kati weebuuze omwana wa Lieutenant General Kayanja Muhanga lwaki yandibadde abeera mu mbeera eyo babimanya tibisobola okeera enkya nga siri wano wendi omwana wange ayinza kubeera watya ate saamutegeererawo twabeerawo nga tuli bamukwano nnyo tulya ku kimu seppiki kuzunga kudde eno kudde eri tutambula ffenna jojjuzi wano bino bye tulimu nga nkeera enkya nga nkolaki nga nkolera Lieutenant General Muhanga video bandi awo ng'atuuse nanga muganda wange gwokoledde video taata wange konza ogambye eki nga nsindikira ebifaananyi ng'ali ne kitaawe ne mugaa twafudde dda ne mugamba munnange nonsonyiwa tutambule omulimu gwe twakwata gwegwo kati muzeeyi agudde mu tuleera kyengezaako balaga ki baana mmwe mulowooze ku bulamu bazadde bamwe bagenda obalekamu kuba bo kati balirira kitati tebeefiira bagamba ffe olwedde tuli mu future yaffe kati batabani ne bawala ba Brigadier General Freeman Mugabe ono wa Court Marshal mulowooze ku bulamu taata wamwe bagenda obalekamu oyo y'omu ku basajja be neesunga okulaba ku sanction zaabwe baana babandi bali mu makomera babasiyaze babakoze biki babakuumiddeeyo olwaleero baagala bakkirizisa emisango gye batazza ajja ku Freeman Mugabe ajja kulowooza nti atta future ya Olivia Rutaya naye ng'aline ku y'abaana be agikuba indirectly bujjako era enkya nga bya sanction n'abaana be babeere muno mu nsi nga baliko obusungu abantu babakoowa dda takyasobola kufuluma ggwanga lino nabo bazunge mu nsi eno nga future yaabwe taata waabwe ye yagiziika yes so baana mmwe mbabuulira mmwe abaana babali mu kintu mubuulire bazadde bammwe mubatuuze mubabuulire. Hey guys, my friend was sick and when she was taken to the hospital to do a medical checkup, the doctor asked how she was using and she was like, I was using some tablets, pills are called Neza, which is not Neza even, it's called Linda. So when she got this, the doctor said this is not allowed to be taken, but it hit my mind. Now I'll show you why the doctor said. But when we went to Google, this medicine was taken off market in 2010 because it does not qualify to be taken by human. It contains substances. I'll show you.
So we get one pill here. Okay, because when you open the pill, it's powder. Yes, you open the pill, it's powder, right? We're good on that, right? It's powder, plain powder. But when you mix the pill, the powder, with some little water like this, okay, then you mix the powder. You see the substances I'm talking about. These are the substances the doctor was talking about, okay? So after you mix too much, you get these metallic substances, okay? So my friend has 70% chances of getting cancer because she got abdominal pain, vaginal pain, and she has lots of acid in her body. Right. So when you pour this on the tissue, it rolls like wheat, enganu. You get a point? I'll show you everything. I don't want you people to say I'm fighting someone's product, but this one, this is a metallic thing. You see? Okay. So this is our powder. Okay. This is our what? Our powder. Okay. This is our powder. Imagine which kind of powder. After pouring water, it dissolves into like wheat. Engano. You get a point? So we mix like this. Okay. So before using anything, you have to take care of what you are using. Okay. This is our product. It's called Neza. And this one is not the real product Neza. The product is called Linda. Why should I call it Linda? Because it is written Linda. It contains acid within it, and it contains small particles that are metallic inside it. So you have to be careful. If anyone is saying I'm saying wrong, prove me as I've proven you. Okay, so the lady selling this, police should intervene because people are going to die. If I'm saying wrong, someone should prove me.